ni yaliko ya Busego maisi ni y'Obusego terwako ate na bagamba nti ono goli yakyakoze ekyokukkiriza nti akatambika abadde kake mama ne tata bali yandiganya ati anga yennyini yawunyako tokkirizanga ate ngo owunyiza ne bakusanga n'enkoko n'ettooke mugundi ng'olitemye bali kusaba mu bulago tokkirizanga kyovulaba omuntu yali asoose okukola ensobi twali mu kooti yali bajjo ng'avumya akoze akatambi ng'avuma president tugenda mu kooti ennakawa omulamuzi n'amubuuza emisango ogikkiriza naga Salongeri yase okwago yali nagaba okiri mu bulamuzi tali mu license tali mu senses kooti adjand era bamutwala mu kasengi namugato kiddamu yalagira kufuna emigge gite yani honest era nalabira ngamba banna pali mu kooti awe nakawa nena ina yakana akamulemeddemu akasoga bana kamuli bubi yagambye nno naye kwase gamba kawala gwoli kawala kange kasola wangu omuntu atandise alesezo zikodi you know olikawala kange gumutuuse bana ndanga kampepese kamugambi ambulance ku kyale yamba abantu bameka amazi bameka abagasena yabadde down follow yabajjo omanyi by the way nabagamba nti ebintu bino tubyogera ne waliwo abantu betutamayina myaka nga bali zoninga okutusiba agamba ati no luwera n'abalwadde bana ku kyalo ambulance egenda kusomba omwomu bwe tubeera nga beetaaga amazzi bali 10 bonna bagenda kujja basena kamaze ne kagamba wegaba nti abanywa mineral water mulowooza butyo feka tunywaga tanka that was so deep oh my god era bajja olaba nonya akaana kano akaweyo wiku sente kuba bajja ina sente yategeka ekiduuda ate kituuso bacha mwezi guno boguli ogujja aguno gwe tugendamu yes akana akayite ate no nina okugenda genda nina ne mukwano gwange ngendo ogenda naye mukazi she's my friend wewe za kubuza mukazi mukazi mugende she's my friend ati bamu kubakoleyo kugundi ku baba tuli ku Flex Media 256 kwe tuliko tutudde nga tukuweereza tuline ku The Truth Media kwe tutudde nga tukuweereza tugenda kuweereza ebintu ebitambula byo bingi wano soko obuze ku bantu Sula kwaka tugenda sumulula nani stop paka gekagwiramu muli mutya abatulaba abali ku Flex Media 256 kwasane ku Truth Media tutambuza ensonga mwebale nnyo kutweka labo mwana wanyuma omwana ono babitya bamukuwemu mumpi nze tondetera bampi boza ku bantu mbamaze kale ngenda kugamba gwayagala okugula yazaala ddi wali yagalira bana ngenda kugamba oba kingi yatayagala njiwade kyetagisa ngenda kugamba nti gwe omuntu yenna ali Canada oba nga oli Uganda naye nga ebirime byo oyagala bitambule oba babikuguleko bulungi nnyo bamuyita smart access oyagala ennaanansi oyagala obutunda oyagala nakati oyagala ebbuga oyagala ejjobyo oyagala wujju oyagala watermelon oyagala emboga oyagala byonna ngo byagala nga biri fresh kawo mayuni gun ne pani ya mutwala bebwe bagala pani ne pani ya mutwala so bakugamba abagune ne yabba pani w'omugenzi abantu bali bamwagala nnyo bambi so smart access bakugamba we bali bayina aguni nyingi nnyo Canada okubanga buchimba kitambuza then tulinawo Shilo Homes bwayagala okusula obulungi mu apartments eziri fully eziwedde buli kimu ngoyala kubeerayo n'omwagalwawo oyala kubeerayo wiiki kubeerayo mwezi buli kimu okisangayo emmere muli waliwo Airbnb ze tugendamu nga temuli na mmere wano buli kimu kiri accessible kibeeramu ebyokunywa weebiri wegazaanya osulako wano osulako wali entebe ennyonjo wifi weeri security weeri buli kimu Shilo Homes ziri kyanja ku ring road yawo so Shilo Homes bakugamba genda awo ekyanja bulungi nnyo obeere nga osobola okusula bulungi naye ate era osobola bakubira ku ene namba bagamba ku 0772186595 and those are one of these days tujja gendayo Shilo Homes tuzibalambuze bulungi nnyo ndoza next week tujja kuba tugendayo ko tuzibalambuze bulungi nnyo Sula kiri kitya ndi bulungi sina buzibu olunaku lwakubiri mbadde ntunulya Bad Black byakoze bifu tuli wano ku Silverback waliwo ekyenkya waliwo ka breakfast akalungi waliwo ka lunch waliwo akokunywa akanyogoga mu buli category gy'okaagalamu iyo omukyala yali atera okutusavinga omweru bayinza okubakyala abeeru bannange Canada
Era abeeru bagenda Canada. Omusajja yankozeeko ate abasajja bagenda Sudan nabye mudugavu nnyo. Kaakati bajja kugoba wano. Ayinza okuba ye manager. Yankozeeko. Omanyi mumuyo n'olebintu. So unasokwera ngere manager akusabi. Nabawe muganda jakomyewo omweru. Naye omwana oli yali mulungi ate nga alina customer care. Erinnya lye yani namusago mwali mogane ku simu. Ayo gakona yo ku simu. Bambi kali kawala kalonze. Yampanga buiso. Bali bakayita kani akawala ate. Sikajjukira linnya ne linnya sirijjuka kusaliza. Si Linda. Really? Sijjukira linnya. Hai. Noba bamuza mu fumbiro. Abadde nenda tekisoboka. Eyo kala tegenda mu fumbiro. No, mbani no kwekalakasiza wano bamuzzeewo ku kaawonta. Ayo baba bamuza mu fumbiro. Tasobola kubeera mu fumbiro. Buli omubiri gubeera mu fumbiro. Gwe Bad Black lunaku lwajja. Bad Black yakoze ebintu ebitanyuma. Beyond colors, beyond scars and beauty. Beauty beyond scars. Beauty beyond scars before. Ate before. Already yeye nyinyi ayina scars. Anti beyond scars, beauty beyond scars. Gwe scars zolaba. Kati akulaga the beauty behind those scars. Ali amuleta kenkovu. Mwe fetu amutumabire mu basajja abayaye ba medicine ntongo checha mwitire enkovu banange Bad Black Tewanyumye mukama kitange tata biki bya mukole ebyo mukolanga biki ebyo banange Bad Black yavule ina nga alinga Jolo Trophy Jolo Trophy ono yabere Dubai nga ali ati alinga yetisaka akatandalo wano bamugiza amasavu bagamu no bagatemyemu bagajjamu kati bagajjema tano bagakuba mu mabere Yunaina bwatya omanye ekisokomi sikimanyi kali nzenze gwe ayinza kwati wakulya ko mukyalo ekisokomi omanyi wekitambula ekisokomi kitambula kito ekisokomi kyeki mu luzungu sokomizimu kati nga Bad Black ayina atambulanga ekisokomi nze buli nnyo mbadde nga ninda Bad Black nabe wanaafaanana kuba ng'agamba banange ntuula situula bankaddeko ebbina ddene gundi yalonda ntuufu. Beauty beyond the scars means that a person's true worth, strength, and grace exist far beyond their past trauma, physical wounds, and emotional pain. Emotional pain ani ajimutusako. Physical wounds ani abimu ebikuba ani amukubama. Bana bamugulanga. Bebamuletera ebiwundu ebyo. Kuti nyimya akontino omusajja amugulana mtu amushira tolina mpe emigo nga atomanyi kyokola nakuboye emigo. Kati tulina kunenya oyo. Tulina kunenya labadaba. Bwe kuba buleta ebiwundu physical wounds kwa Bad Black ne past trauma kati tulina kunenya Green Hall oli omuzungu nato omuzungu tunenya wabwerere kubanga oledi yamubako bumbi 11 kati utebera past trauma eyo enjoyment fefute enjoyment naye Bad Black Tewanyumye bannange tompugula nabadde ninda Bad Black mulabe nga yenda alinga kati goli mukana wa prima nzate nze njogera kati nabadde ninda Bad Black ndabenga engeri gyalabise bana yanyumide mu kapapo Bad Black abadalinga yetiso omusiri gwa lumonde kuki ngalaga nti muzito omanyi okumukola sajja ni mamuyimpaya no muyimpaya already yali mumpi Bad Black tabangako mumpi no I've seen Bad Black like way back ate kati kyasusse juga bamujje muziro oba bamukutudde embirize oba bamukoze eki byonna bamusokodde ono babikuba mu mabere before bamusokola bakola akawato n'akabina bageze bakola akawato mufecho okole gundi ebina wedit agejje ate ndoza bamasavu bagaziza mabere yena bwati ngalinga pingu sawa ati nagenda tekako ekintu ku mutwe ekiringa kino Tewanyumye Bad Black Tewanyumye dayo banje agende jakwedde sajja labanje sente ze oba yakoze yabwere omanyi baganye ebintu bya off ebyo simanyi jangu wantu kukwatemu otulangire yona jyanyenonedde sente zo dayo banje yena namulabya akawato we kati kalinga akawato kaleko kalinga akennumba na yeye naina tasa alinga go bakusibyemu oluwuzi omanyi omuntu waafa namwando bamusibe ekimyu alinga go basi bakinyweza kisinzira size gyobeerako ayira kyo kiba kirebera alinga go basibe ekimyu yenna bwati teyetaaya ofaki Bad Black asitudde abaana bana mu lubuto bwo olulungi okuzaama ofaki yiwe tigonyola wesikasikamu amasavu ugenda kufiira bwerere ani akyakulaba Bad Black bamulaba gye bali wechoka mani akyamulaba kati Bad Black akyasobola okubeera abane Bad Black bebe wale abaliwo betinza okutunulako envumulo ngani yayanira Bad Black twatu muyayanira lulyeri scandals yalimu eze sente ez'omuzungu we Green Hall ba medicine ya mali mwagalako sente twatu mwagalako sente
Okitegera. So Bad Black abeera ko ono sebo nga yaanya waliwo omuyimbi eyajja namutula ku bisambi namuwa sente. Omujukiro no Ashawo. Ashawo. N'omuyimbi omulala oli gwe saagala kwogera. Teekawa. Okitegera. So Bad Black yaliwo naye Bad Black nono gwe yagandika wiwi. Atoyogera bintu ebyo naawe so oli lasta mukwano gwa. Sina yogera kigambo ekyo. So kakati nkugamba. Ngambye gwe yagamba ka wiwi. Atogamba bintu ebyo nze wantama. Omanya bali banoonya. Omanya bali banoonya. Omanya yanyamba nga banoonya okunsa moninga. Kwekyo. Manager. Kati gwachi okole. Kati alize jokedani. Baba tegedde. Nande yagamba ka wiwi. Mbwina ka pibi. Era baba bakitegedde. Bukandizi tekawera bogoya. Ani bane yakitukola. Annange yakitukola. Nenga banenze njakula okubagamba ekintu kimudda yazi. Omuntu wabatanyumye mu mugambe. Bad Black Tewanyumye, my sister, my love, my queen. Wala bisebubi. Ye muntu yekagwe soso okulaba nga akola sajjali n'atavaayo nga gumanyi Bad Black obulungi bw'abaddeko. Alinda bw'alaba. Bad Black abadde mukazi mulungi. Naye nagenze n'avaayo. Yina n'olabanga ne face bagizimbisiza alinga abadde olubuto lw'omwana omulenzi. Yina nga tagatta nga banene eddono jala trophy. Si Bad Black. Bad Black no. N'ebitundu 15 tewala bisenga wonna badde njagala. Nze nesunze okuva nalaba interview yabwe nga abakola ne Kasuku Bad Black ngali ku kitanda. Nga bannange situla na kutuula. Bantadde kama bina manji nnyo. Na ninda ndabe ku mabina amanji nnyo. Agenzo koma wo. Tewagalabye. Ngagali yaga nankaka. Bweguti. Bwakunyigiriza bunyigiriza. Yinatambula nga yeetega. Ngamba bannange. Gweyo no yenyini press conference okyali ku gundi. Teyanyumye. Ekitanyi. Gundi Black Sugar yagambye yabadde omwana omutoko yopano yonna. Nabani simanyi abantu obuto babwagazaaki. Ani Adamu wakanyonyi. Black Bugon, Bad Black. Kane cyaba kubye point. Ngila kunyumiza ngenda kugamba bona babadde kufana. Ngo mbulire nti yabadde asingako obuto. Ati bona abadde basukka mwana. Akwati batuganda. Kati kwabaddeko Bad Black kupano. Asukana. Kwabaddeko Karoka Sita. Asukana. Kwabaddeko Alima Namakula. Asuka yo yakamalo celebrating emyaka obankaaga. 75. Inedda. Wakana gwomuzaala. 75 mingi naawe. Yakamalo kuweza enkaaga ndowooza. Twaliko basolo woza bulowooza. Mukulu oyo ye. Mukulu. Kwabaddeko Nalongo Lewis. Oyo asukana. Kwabaddeko Nampeera. Oyo naye ali mu 38. Nampeera ne gundi ani mukulu ne Roger DJ Roger. Kwa ba Luganda. Nampeera ye mukulu wa Roger. Asukana. Roger muto. 7 star DJ. 7 star ali mu. Ono yamudda kamudako mu gwa ko. Mwana mu 5. Jiwera. Yes. Yes. Roger weza na mu 5. Yes. Katiza Nampeera ali mwana mu 7. Amusingake ebiri. Anti abazadde bedda bazanga ngo bazadde be badda nnyo. Ate kati obole kukona no bamuto. Bakulu. Kwabaddeko Flavia na Mulindwa. Susana. Kwabaddeko Kalo mumaze. Kwabaddeko Spice Diana. Spice ana kutuka mwezi myaka. Kakati nze waliwo kyempakanya. Soko pozinga awo. Mpozinze. Tosobola kungamba nti kwabo bonna ababaddawo. Nti oyo Sugar yasinga yo obuto. Bwe yagambye. Bigambo bye Yesu bwe yagambye. Ne Spice ye muto. Spice muto. Bade akatogo bampadde kankoko. Katogo kabe kafanana bwe kati. Kalabika bulungi. So solo kujja ku Silverback n'onywa n'oli akatogo. Yes. Tebakaseera. Neze sagala musajja nga yansavinze. Osola noka tebaseera ne gate nzigulo. Malo kalya nga tolina amusete n'ofubutuka. Egete ebiranzigule. Ate no by the way. Waliwo omulyango. Anti wali omuyimbi we yasula. Wali omuyimbi. Nabiganye nga tutandika. Sigenda kumwogera. Era nabyo omuyimbi yasulawo. Bannange. Namusanga. Ate omusajja yanobye. Anti omukazi yali amutulugunya. Nagambye kugenda byogerako ebyo. Kale ye. Bannange. Ne yasulanga awo. Yasulanga awo omukazi amufuukidde akayiri gombe. Sula. Leka tubagende nti obufumbo bunyigiriza. Abasajja babeere bafune ekyokuyiga. Nti tofiira mu ddya. Omuyimbi yadduka saa 9 gwakirira jja n'asulawo wansi. Ng'omukazi amugaye tojja gisulamu ebibi. Sula yeboze sigirimu. Togirimu nze abamanyi Silverback wali ne bamanyi nezo gundi nga bakimanyi yasula. Era bajja kutegeera. Yali anobye yanoba muyimbi yanoba njuye. Yakula nyuma bali bagipangisa twale eri.
Ebali bagipangisa. Kati wati bayi batulima yali yajigula. Neno nayo no muyimbi nayo nayo akweyisa. Alimba ndo kimanye kujasula mu lero ya gundi ya government. Katotesa mubulira abantu. Ati teba mumanyi. Si ye. Kituufu naye nagamye embozi tetugirina ku menu. Nandi njagadde kaisawa kitegeye nti omuyimbi munaku ngaffe. Yayina kaayina. Ekyo kibadde kimala mu mazzi. Munange. Abo bonna ababadde ku pano. Tosobola kungamba nti Black Sugar yasingako obuto. Spice ye muto. Abayako muto. Bannange. Spice ayina emyaka emeka? 32. 32. 32 nga gundi ye. 32 nga studio ye. Kituufu ekyo. Kubanga aleno Spice ne gundi Roger Bazeemu. Akatuuka utowakana. Nda kugamba ati nagamba ebintu bya Roger yenda bikunyumiza kuba kati ayina omwana Lucky One. Ali yakazimba kataleya. Bannange goli mabega. Oche ngendo kubuulira. Naye bannange. Soka tumalirize wano. Tala atubukire emboozi. Gwe yingiza amawa yimbi wano tubadde kubirala. Kati jo wirana najja nawa. Bindako emyaka bijali kwebyera. Bijali kwebyo. Nabya biwano bya wiranda. Jo wirana najja wano. Nagamba adenda bakino kifaananyi. Nino video ningamba ononga ayogera nnyo kusoma. Eka nsomera abantu. Kaluzungu. So today I saw press conference of beauty beyond scars of men supporting and giving advice for women. Women not putting each other down. Also by bad black. But I was surprised seeing stupid disrespectful woman also speaking Mbunaye abuli ladies. Yet she puts other woman down. Always Black Sugar man. This world is gonna punish you, mbwa. You have been putting ladies down because of views, and this world would punish you, mbwa. Lwaki yamise pupu ngati bwagatako muyitembo emirundi ebiri. Neche mbwa kibaddemu. Gwo kisaddemu. Usaka somye kamala yo nena bye pupu. Anti pupu era nzate mbale somye anti pupu kaba kabwa kato. Kalibu achogedde. Papi. Akiri mu Luganda wali bakiwandise mu Luganda. Maziwa nani? Kati zemanchi kale era byonna bibabivumo mbwa maziwa nani byonna. So ewe na byale ku press conference ono lwabirabye nayiwe kiwandiiko kiro mutumbi. Sawa mwenda. Kakati banayenze omanyi ngomanyiko ensonga kweva mbu era lulina liko radio nembuza Sugar lwaki wagamba munno mbu yasaddaka muganda. Twali kumpewo. Nangaba lwaki wasadde wagani nanga mlambuza kati guloza nimbati ya musadda. Nemuga yagambe tali kusonyiwa nti nze namusabye ko kukisonyiwa. Naye ebintu emija tulina kubeera sensitive nga tubyogera. Lwansonga ebintu ebirimu okufa. Teri ayita kufa. Okufa abantu beeraguza nnyo abantu bayagala nnyo ebintu by'okweraguza laguze. Naye okufa tukkiriza nti hajjali ebeetuuse okufa naye wakwanti efa gy'oba ofuddemu yeyinza okuba kwesho. Yafa ki muganda wa Joweranda? Yagwa mu bagundi ne bamukuba. Kati awo kikimbwa aba amusetinze bamukube. Teri muntu ayinza kwagala muganda emukuba kumukka. Yagwa mu bagundi ne bamukuba bambi muku nagenda ku kitanda n'abeerayo zebakawe yafa. Kakati ekyo sobola kiwerako comment kubanga nze ebintu by'okufa ndi sensitive nnyo. Oli waba yafa akirize nti Mungu watu yateekateeka enfaayi. Kati bwe baba bayinamu Joweranda abayinamu obuzibu ne bad black nga shift Black Sugar bashiftinze bifu yaabwe evudde ku bino ebyokwerangira kana ate bayingizaamu n'obulamu bw'abantu. Yakyogera mabegako ono wakwa yabudde n'akyogerako. Kakati abo nze saagala baspendingako nnyo budde buwanvu olw'ensonga nti buli omu alina ekiruyi ku munne. Kati nga tuddeyo wali bad black apano gye yalonze yeeyo ekola tekola anti kakati abantu just mugamba nimulikirizaako tekola kyabakoze nti tekola nfu bye biri mu kalango mbeba abantu byateeka kupandira be babaddeko. Nedda nze akalango kaliko Susan Makula teyalabisi naye agenda kubeerawo akalango kaliko Alima yabaddewo akalango kaliko Gabi Ntate yabaddewo akalango kaliko Kalokasita yaliko. Yes. Kati bano ba Black Sugar oleeta baki? Maybe replacements olwaba bali abataze. Kani Black Sugar replace Susan Makula bujingo? Kani Black Sugar replace Gabi Ntate? Like how? Bali bombi boyogeda ba replacing.
depending on their background. That's the bit beyond their. Manyi Sugar is my friend, Sugar is my sister. Nadi sagala kulabikanga nti oba atamwagala mu nkola bwetu. She's my queen. Talina buzibu. Naye ebiseera ebisinga anyway. Bonewe yabalonda lwansonga. If we trail Susan Makula back ojja kulaba nti wana fitingawo. If you trace Gabintate obimanyi bulungi nnyo ojja kulaba nti wana akola ki ajaawo. So but kakati nedda njala kumanya omulambo gwaleseza abantu bano. Anti bagenda ku it's like bachita kalinza abantu benda badde ndowooza abantu ababadde bafitingawo. Nalongo Lewis chikinye biyayitamu omusajja okumutulugunya omwana w'okupanga omukagambo kanzi wati nafuna olubuto anedda sekyo oyo omukazi yajumyako story ye gundi yali amukyazizza Kalitas Kalisimbi ngajjabuzi mukazi Kalitas yamukyaza musheere bali bagitaba chat something nannyonnyola engeri omwana we gye yafaamu nagenda ku ssomero n'abaana b'omusanvu bamukaaga bayina nga yabalabirira oyo abadde asaana beauty beyond disguise because waliwo mukola bwetu oyo abadde asaana okubeera ku pano Mama Alima Namakula oyo asaana for just respect je tumuwa mu industry senga w'abayimbi ekyo ne kimuweesa nti tumujja kwa defi w'abayimbi ajasoka tubulire bisubi yaraba mu Ebonies leave alone Ebonies abaka kugenda bwe alo simanyo omukazi yafunye sente ani oyo Alima kazi zimbonya ayina sente mpitirivu nnyo kumpi sente mpitirivu sala atazifuna anti kati tumanyi radio bagitunze biti ngamuwa omudidi era okutulawo yomuko ababadde yabadde yiye biti bade yiye yali yiye tebade abagondi bali abagondi my pike bichi aba capital munange ebintu byakyuka otunda radio bato like used to see tekikizibwa nobango ina radio tekizibwa gitunda byebira ebizibu masembe bya facing nga atunze eri ya subi used to say kulagira obo ina radio gizeyo mu UCC yaji kutundira gotokizibwa kutunda kati bali eri era wotunda ubayinza no used to say inza no kusiba kyobala nti Alima we yagitunda najiguza aba capital era yasigalamu kati naye Bazeemu ali yakutempya n'enkadde yuwadiru nnyo mujjukira nti ekivulu kya gundi yasoka ku mulyango ekya Saha ekya Bitex ekya gundi ekya Alien Skin nga atakuma akimawoji anti yabawola kakati ate ngenda okunyumiza ekintu ekigenda kwewuunyisa naye ndowooza yate tugenzeeyo tebyadde kumulekeza amanyi twogera nnyo mujja tusonyiwa munnange nekisaba yakibaweera ku pagalasa buddeyo genda mu maaso gwe toliiko babo ani ng'alima munnange kuva kuki si munnange sijja kwesiba ku bantu ayina amaka ge wali eri abeere nago bazimbawo omulongooti ne bamuwa omudidi abaana omukazi oyo ayodde ssente omanyi ofiisi eweeri nga olaba ekidda ku Mawanda Road nga ofutuka wano nga Shira Gashumba wasula obwana we wati ogamba Shira wange tyasula ku Mawanda Road nogamba nti asula Kamwokya kimukkakanya that's not Kamwokya that's not Mawanda Road that is Munyonyo no Munyonyo ya shifting ati neddeeri that's not Munyonyo olaba kwobo obugundi ogenda okwata ekiddawo ekiti ku Mawanda Road nga gundi we yali akakusoza akasigala kambuka bwe kati office yeri awo kati wani wasooka wonna mu wasooka wonna wawe mu room ya gundi kuliko eddiiro then n'ebisenge bibiri munda kati wali office kati wani wasooka tewali yadde ekintu anti yali ayina omusajja n'amudduka bane n'abasajja okudduka ku bakazi ekisooseko ku mulembe guno oli omuyayi yali akola ku Dembe FM bayitanga Dembe Abati bale nkugamba bino kati wane wasooka yateeka obojjere bakugamba eyo office ngoze mubanje osanga wakalu ng'obuuza inenga we munsidisa wakalu kati office yeri munda ate oyo muyaye naye mwagala nnyo maama oyo mbadde nkunyumiza abantu ababadde ku pane eyo nze nga we nkunnyonnyodde akala nkugamba Susan Makula Bujingo kagamba Gabintate kagamba Kalukasiita ne Nalongo Lewis saamulabako yaliko saamulaba because mbadde nkagoberera badde bakazannya nnyo ku gundi ku NTV so kati negeze okulaba ndaba abantu abatabadde ku menu tibana ate babalese kola ki nti bazze kwewaana nga yebali abato eno we had a press conference spicing up nga olaba nti omuyimbi akola concert naga ku press conference ngenda kuyita bayimbi banange bambererewo kati ku concert yayimba ebibye okitegerekeka kati bali Black Church mukoseyo ekivulu forward agenda ku inspiring like to inspire you guys tuine ekigambo to misusing ebigambo to inspire what really the generation of what before now and yokuba omuzungu
Chichi Bad Black yali akoze tusolo gamba Bad Black is inspiring generation. Agenda baba bulira byonna. Shit. Engeri kinene. Tusolo kungamba mu olokubalabirira abaana. She is inspiring. Aniya mtu mazali mu basajja batanyina buyamba. Go gambye oli nalongole wisi alabirira abaana. Andi kati kyekyuse ku gambye waliwo abantu bamutuleetera mbu ba inspiring generation. Kati abagamba mu gomba basajja abanaku. Abatasobola kulabirira abaana baabwe. By inspiring yesterday today and tomorrow. No please. Ate namwe mugenda kuonoona ensi mugiyonoone ddala. Tulina okunoonya abakazi bannaggwano nga ba Mariam Ndagire. Naggwano. Bannaggwano abo. Naggwano. Kama naggwano kyekitegeeza. Bannaggwano. Nakyo yita omukyala n'oggano oyo. Nti aba n'ekitiibwa kyakuze n'ekitiibwa kye togenda muwulira buli wamu. Ekyo kimufula naggwano. Naggwano mu kitiibwa kye. Nedda. Abakyala nga Titi. Bannaggwano. Titi agenda kwekuba. Abakyala nga Rebecca Jingo. Abagenda Rwanda. Bannaggwano. Kyabo kijja kugwera mu walimu. Abakyala nga Ruth Kalibala. Kwa Ruth Kalibala yadduse. Bangambe yayiseemu. Yayiseemu. Yasude otawo. Ani n'obufumbo obadde butagala. Sensuwa. Nedda bambi nedda. Abadde batandise n'okwekola mu akandi. Batandise n'okufaanagana. Bonna olaba kantu. Batandise n'okufaanagana. Naye nga mubadde buyuuga ng'olowooza lwaki omukazi yagenze. Greener pasture. Ate Greener pasture. Ekyasinga omuluma mujja ku kafaananyi kaaki? Ka condom. Baagana okulinowinga contract. Namugamba abazikozesa batosi bakulu nga ggwe. Subhanallah. Kakati mbadde okugamba. Eyo press conference bagyonoonye bannange. Tetugiveeko. Tetuyinza kugivaako kubanga nalabye Black Sugar. Black ng'agamba nze muto. You guys, Spice muto. Dakika 2 tuli ku story. Spice ye muto. Nze mpaka nya kucha Black Sugar. Obutakuyita. Nze ngenda mu ebyo. Nze no by the malaga yitibwa. Nze sinde nkulyetinga scarcity. Nze simalaga beera buli wamu. Nze sibeera mu ebyo bintu. Buli wobeera nyongo labika buli oli everywhere. Ogwako mangu. Ate mulekerawo n'okukolera abayimbi. Abantu abamu bakolera abayimbi betubeera nabo natukanga okwogera kumenyi waga muyimbi wanga ate namwogera ko ntyange enkyangera kunywa nayo mubisi. Tugenda kulya naye ekigere ku obligato. Obligato kyali. Ejeri wali obligato wansi. Bagituma kati ni obligato. Nche kijifule. Ati yali little flower. Little flowers. Little flowers. Wali ku Bible house. Teachers bikino kirita. Wali wano omuyimbi yali yateekawo kaloji wansi awo. Nga nja kunyumiza nga tugudde ku mpeo bana. Gwe Crystal Panda ne gundi. Betwala kityo muwesi. Kiti kya muwesi. Kiti kya muwesi. Kiti kya muwesi. Kityo muwesi. Nedda. Lino nyele ya Luganda. Kiti kya muwesi. Genda lisomekaawo. Ate wakana ki? Oli omwana we Masaka muto wa Makona. Mumanyi. Crystal Panda real names. Yes. Kiti kya muwesi. Nedda. Kityo muwesi. Omwa batanse mbu yagamye mu mwana yateeka amasavu g'embizi mu kabina. Nange neewuunyiza. Nze nali nasirikadde. Nga wali okimanyi? N'otangamba. Ninagamba kwati wakiwulira twali tukulikodinga emboozi mu kati. Ndiki? Negana amasavu ge bamutaliga bamukubyemu nga mangi bulala. Nti gaaki? Nsaga ekyo ekisolo naye sinaba kukitegera nali manyi ganjovu. Lwaki kyewangamba? Nanti nali nduddewo okulaba. Nga njagala nkugambe. Talina buwangazi saawa yonna asaanuuka. Ani? Oyo gwe bakubamu amasavu ag'empuno. Gasaanuuka. Gasaanuuka nti kasobe. Agenda kulwawo. Era saawa yonna. Yalabye muno Panda mulimi. Obutali busango abalimi basinga ssente mu nsi muno. Naga mbuno simanyi ye bw'alaba alabira ddala Feria Panda Feria. Kati ku bunaani Feria. Tukole global interview wano wetuli tugende wali kukuba tubuze. Mujja kumutwala omwana mu trauma. Jasabona abawala balina ekizibu kimu nti bakadiyidde nnyo. Nkosa kigambo ki? Nkosa kigambo ate ne kireeta obuzibu. Naye n'abantu be yali nabo e Rwanda nabo balinga abatamwagala. Balanze kuyiwa we. Ati baleeta obufana bye yalinga akola eyo. Yalinga atabula ddagala. Emyaka gye yalimbye yamukolako interview n'ajja n'agamba alimba nagimukolako wano ng'ali bw'ati ng'ali myaka bwe. Ate ye abakubo yabakola ki? Owayi. Panda yali ayagala kutega kibatu. Ne bigaana ndowooza. Kati obula buli omu yayinako obusungu ku munne. Okitegedde ekyo? Nedda. Kati awo ndowooza along the way ebintu ne biflippinga. Naye mu kaseera kano Panda ya losing. Erinnya olirabye? Kitya muwesi. Nadi gye kimbadde nga gooza kityo muwesi. Gwogambye kityo. Gwagambye kityo muwesi. Oza abantu tebatulabye.
nze nagamba gana manya gabagano n'omwana ava Masaka yiri eri waffe gundi ninga oye kitwa muwesi gonza kityo muwesi omwavawa batulanga nammwe emanyi kupona usinga manya ga Luganda ize runo rugero Luganda kityo amuwesi simanyi kityo muwesi naye panda asirike no yasirika omanyi ebintu bino byapeninga 2 years ago ojukira gundi we yagenda ku Serena waliwo live ne bamuwa n'ayimba waliwo concert y'omuntu kati bwayimba live emulema ani Gloria Businja Gloria Buji kati bwe mulema enkeera bapanda ku show yalina abawala babiri be yali akola nabo ne bakola ki analysis kati panda n'abagamba live ajja kugiyiga kati bali abawala ne banyonyoza ne bagamba yada imbaga kanyenye kola success card bagamba good wabiraba kati yo muwala Gloria Buji bwe yavaayo yatunulira kubonnani gwensobola okukola ki bampulira naga bali abawala tewali abamanyi kambako nate yampolereza ekituufu yamuwolereza kati bwamugira bwayogera Gloria Bugi akola ka video yalumba panda kati brand promoter mukubira brand achaliyo pozi yali mugundi eno musongo boss gundi hit boss yenanyi hit boss yaina mimi Kampala yaina ne Gloria Bugi bula yano wafe getwaberenga nayenga brand promoter promoting wa fake family yes oyo ebyaddala bakula ne studio yawo ku Salama Road njage nampe ku sente yiye tagaba sente twashitagaba sente ajja kugulya pani wa 10 n'omunanasi wakoma kati munnange ngankubira brand nga amumpa by then Gloria Buji yalina omukwano gwe nga bamuyita Irene Makeup musange wa Irene Makeup yakolanga makeup webbanja ntegede ate no Irene yayita wola makeup naye basimanyi lwaki ayina n'omuyimbi yamubba wigi n'adduka ali omwana oyo netagwa yeyita myawu mumanyi kakati yalagawa nakugendako egundi eye emunyonyi bali eringa kuwava muno bireke nakola story kati amasimu ganzi tangu yinza okuloza nze namugobye mu nju nadde ewaabwe bambi yaddayo ekasana yaddayo ewaabwe abeera waabwe kati mu maka g'abazadde be neera management ye yalimu era mwakyali si yali managing Dax Katero nedda nedda before nga tamulabako nga bakyakulira no waggulu ku wizard order yabali bakolera wano nga ku Muswangali ku Muswangali soko veyo wano ku Kibati wano baleka badde ku Muswangali tuludde nno mu bintu bino Muswangali bwe batuuka ku St. Paul ne ekiro alina omuyimbi gwe yagalika mu motoka oyo anti emotoka yalimu omufaliso biraawo embi ezitagambika naye byadda mudde mumpulire sijja bannange tebatulabye ze pesitole please Gloria Bugi mujjako interview afuma bubi nnyo Crystal Panani posting azina soka dalo gikola naye ebintu nendoza bikoze eki byagwa kati yafulumizza oluyimba nawulya ndoza nga luli stack ani Gloria ayina oluyimba olupya nawulya nga luli stack lumutudde mu naku zinafulumya ennyimba zikuba ku kisenge n'agamba nkole ntya n'amukomyawo kati jukira luli naye balisibe bamukomezaawo bano bagundi ate abagundi ba alpha ate abo bamukoze luvannyuma bagundi energy yennyini baade balina gundi ku Davira be bamukomezaawo yayogedde n'amuvuma kati bano ne bamugira n'avuma kati ate n'ekyembi Gloria Bugi we bamubuuza muyimbi ki omukazi gw'osobola okukola naye wano mu Uganda n'agamba mbakyalina okukola ennyo tebanatuuka ku saladi ikola nange tebula nkola n'abasajja abakazi kwegamba buli muyimbi gwomanyi omulungi e Uganda nga mukazi tanatuuka ku level ya Gloria kakati ntandikirawo Gloria nga kitalo nnyo bambi ekyannafiirwa tannafa yafuulidde kaliya nzawo nze mba mubise kitalo nnyo bambi ekyokufiirwa kaliya ye ey'okuyimba nze nalaba nti oyo omwana tajja kumalako era nagamba na predictinga bututuuka mu mwezi ogw'omwenda mwaka 2026 ng'akyali ku scene anyway scene yaliko ya Busego mayi scene y'Obusego terwako ate era nabagamba nti ono Gloria kyakoze ekyokukkiriza nti akatambika abadde kake mama ne taata kati yandiganya ati nga yennyini yawunyako tokkirizanga ate ng'owunyiza ne bakusanga n'enkoko n'ettooke mugundi ng'olitemye ne bali kusiba mu bulago tokkirizanga kyova olaba omuntu yali asoose okukola ensobi twali mu kooti yali bajjo ng'avumye akoze akatambi ng'avuma president tugenda mu kooti ennakawa omulamuzi n'amubuuza emisango ogikkiriza naga Salongeri yase okwago yali nagamba okiri mu mulamuzi tali mu senses ze
koti adjourned niba mutwala mu kasenge namuga tokiddamu yalagira kufuna emigga egite era nalabira nengamba banna pali mu koti awe nakawa banaye kamuli bubi yagambye nno naye kwase gamba kawala gwoli kawala kange kasola wange omuntu atandise alese ezo zikodi oli kawala kange gumutuuse banantanga kampepese kagambye ambulance ku kyalo yamba abantu bameka amazzi bameka abagasena yabadde downfall ya Bajjo omanyi by the way nabagamba nti ebintu bino tubyogera ne waliwo abantu betutamanyi na myaka nga bali zoninga okutusinga agamba tino luwera n'abalwadde bana ku kyalo ambulance egenda kusomba omwomu bwe tubeera nga beetaaga amazzi bali 100 bonna bagenda kujja basena kamaze ne kagamba wegaba nti abanywa mineral water mulowooza butyo feka tunywaga tanka that was so deep. Oh my God. Era Bajjo olaba nonya akaana kano akawewe ku sente kuba Bajjo ina sente yategeka ekituuda ate kituuso bacha mwezi guno boguli obujja aguno gwe tugendamu akana akayite ate nino okugenda genda nina ne mukwano gwange ngendo ogenda naye mukazi she's my friend wewe za kubuza mukazi mukazi mugende she's my friend ati byamu kubakoleyo kugundi ku baba ogera ne gundi tochogera tonja sanga toleta bizibu dayas ntegedde gwogera naye ye naye kireke kasa mukwano gwange just atogenda yeye kweli sebo family yange ogera jono na wano family yo nga bagamba ati bichi mwade mwogera bya saulidde ati mwatawulidde bejo lolezenga kati babi buli bile kati to oyinge geography di bombo bozi ne abantu bajja kubitegeera Sonde mabega kao mu group bali bagamba katali eno wazi bakalaba abo bakalaba tukome wano gera Gloria Bugi ko tubadde kakali made bagamba Gloria Bugi ekizibu ekimuliko yagwa musically financially management wise bamugoba kubanga bamuli pressing ne Mimi Kampala ati yafulumizo oluyimbo lupira ebite bikyakola amakulu kati Mimi yaliko wa Brian I don't know mwala mabega kao mu parking za aonga class mwe bali go yali alwana nga balwanira omulenzi tikitoka mutegedde nga nebe kubira nno anyo ono basiberi ekyanja kweri gundi bagita classroom ne kati Miki bamulwanira kochi ngambye Miki kasale mwako ena maso Andize kizibu kyenanze tebambulira kama no njogede muntu mulala nnyo ate nagwe bali balwani oza kamera tezaako atafuteji mbwanyo mwenyana tandika okunoonya TikTok ekyalo kyonna naye Miki oyo akasimba akagere ntegedde ekimulwanyisa Menga mbwanyo omwenge n'atabuka natandika nagamba mumpe simu yange mukubire mumpe simu yange munoonya bannange mbone ba client bamanyi okujja naye nga agamba asooka kujja mu TikTok bambi kakati naka video ke bampanga kati Bugi kasa yatandika okubeera nga buli kaseera babeera ne Miki owava obuzibu Miki yani Miki ati ba Miki tulina babiri tulina Miki Wayini kale ina maso ne Miki Dimso simanyi Dimso ogamba Dimso Dimso so Dimso oyo omulaba Miki Dimso era talina kyagenda mugattako olaba amakaga mulema amuwagundi ziyembi naye bambika kyona nge bangamba Miki yagalula Miki Dimso yagalula azikuba atajjukira bwaba akuba bominga we bakola bibiera abayisaamu embi bwamalono bwakwata oli ne Kizito Kizito omuto Kizito omuto ono muganda wa Kizito Kizito omuto ono mwana yafa mu bagundi naye amuwalula ne bambika kuba Miki Dimso ate kasana mulabanga alanga gundi buno busimanyi bukombocha biki nimanya ati Miki Dimso yakwata omujulizi Kizito omuto namugalula namuyisaamu eggaali ne mama muwatu anga munene akola atya ayitawo era yagufuula atyo kakali Gloria Bugi talina lugendo mu music yagwa ate nga yagambye abayimbi bonna bakazi talina gwalaba ebyo byonna babyogera ne buli wolebyo omuyimbi yatandise okwewolereza bw'atyo omanya nensi yamuboola oyo mwana tumutegedderwa nudity tosobola na kusanga muyimbi muntu yenna ng'ayimba oluyimba lwe njaga Instagram numbers azirina
eyo zibagulangule ezo aziteke kwali kala azitwale ku cricket over abana muyimbi gwe bakibuuza yagamba ndekayo rwimbo kikabiri mbanku bye milioni bamugamba kale zitwale ku cricket over mwe mulowooza mine ebintu byangu nekati abo bonna abayimbi bagwa era kivula balina kubeera mwezo ntalo z'amagulu abo bonna abanekidi musobo nabagwa kasasiro gasiya bulolo ate mekidi musamu yimbi anti berabe bali mu kuntale z'okwegatta buli wobera mu ebyo ebintu buli kaseera oyoya buli kaseera oyoya anti bali kintu kyemugamba mu kimenyewo kirwa muntu bamuteka mu masavu gambizi gampunu hati nze nakyogedde wegamba kigambe nawo amasavu wagala nze nagala bangane nali manyi gampologoma kuba obukawo bwe yalingako ng'ayimba ng'alinga success card nga ndowooza amasavu gano manyi gamanyi jaminga naye no omwana mulema ani oyo Gloria Buji mulema atya gwe wamulabe ng'ayimiridde ayimirira ati gwe tomulaba ng'ayimiridde waliwo mesanzeko ng'ayimiridde flat bwati n'ayimirira bwati oba teyakkirizibwa simanyi ndowooza wayimirira bwati gabeera amangi kajjukira bagajja muno ne bagakuba muno kali wayimirira bwati abanga ali ku buyungo nga tasobola kulwako ntasobola kulwako era tayinza kyovula ati buli oyimirira bwoti omuyimbi kasaba kuba mwaga amasavu ne gabeera mangi nnyo wansi era ze neewuunya bannaye uyu mwana mumwagalako ki azini luyale bano bannikidi muso bamwagalako ki azini mazzi figures what liyale neze baleso kozi nokwogera tamanyi nze baleso fanya wakati nga yali alabika bulungi ko at least owai ati yali akola gundi yali akola ku app Rwanda yali wako app nga mukazi wa Abba nga gumdrop titties eno gumdrop titties yanobye yanobalulu bamuchabula era kusimanyo bagenda kuzaala omwana yavude nagaba bamutwale kawempe munega irike kakomewo babete kawempe azalireyo ani gumdrop kati yagambe bonna bazade useless yaye bannayo kali adakadda mama kyayitamu n'abaana abo kati n'omwana kyayitamu bannange gundi Abba yakubye oluyimba nga agamba kola talina talent agamba I want you back come back home najja nakola video nagamba ngene mu comment section muandika oluzungu mugambe omukyala akomewo Abba talina talent mubana bakamiliyoni teri alina talent ya kuyimba era talent yagenda kufa nayo ekyo kinene mumpulira nati bwobo channelizinga bwe kito bwe kiri nze kamiliyoni anoma kuba ti mubana bonna bazadde talina mu wadde asobola okubeera ku muzindalo n'ayimba talina na talent waliwo okubeera nti talent because omwana senga bamuzimba buzimbi n'asigala nga muwuzi asaleti yandikoze ebyamagero ne kati era atuka kati producer aproducinga ki butambi enviri astade mu papo yazije mu green yasiya bulole ekyo kigatta ki ku economy y'eggwanga ate kala gwe yaguze batu bamutunda bamutunda yamuguze era daga lyensasa ina n'omuntu amwe bawani president ebay ebyo nate bigattako yakoze sprezo yera naye muze anyway talina talent mtani wa kamiliyoni alina alina yaki yagamudrop titties alina talent era kamiliyoni alumwaga balimbo bana drop titties ya mchala siririye byonna byafuka bonna we batu bali mu ghetto no sense tebalina kibagattako kakati ye wawe chiche twayogedde tubadde tukulera bugi naye mumalize tugende nze namaliriza ddaka sana ku Saha ne Viboyo simanyi waji yazze buvumu kutandika vuma munne yamuvumye yamugambe gamba sazaalawo ayogereko n'abantu abali mu state bata abaana b'enkyukakyuka be basiba okuvuma yagambye gamba sazaalawo bate mugambeko bata yogerako ne sazaalawo ati okimanyi yabadde direct gundi gwokimanyi saa asobola okugambako sazaalawe ate atya eri yawasayo mukazi yazi yadutwala maanyi bwenye wawaso wayo amateeka si mateeka abo wadde amateeka nene Saha aswaza bana kasajja ko kaswaza yagambe no bamwambaza akatete omuntu gwe yakamala okukola concert nafuna kumpi yakoze ekivulu yade ku stage abantu nabagamba bannange waliwo ekisajja bakita Viboyo kyawunga kyava Viboyo yakola ki yawunga Viboyo yakola Saha no weswaza Viboyo yakola ki Saha yeswaza kati who's reasoning who ano ku Saha omuntu wakulumba bwatyo Viboyo yabadde alina ebigambo ebivuma ebisobola okuvuma oyo Saha n'addayo n'ennakawuka ne yeebaga abiyina old school amumanyi oyo Saha agenda okujja n'okuva eri emulungu bayitawo eyiwa eri ku nnyanja gye yava ekitubulu yava kitubulu kugundi ewa bagiyita batya kiri ekizinga gye yava bano ba Viboyo baali basitolwedde nga bayimba so omuntu gwosanze mu industry you cannot belittle him like that like nolowooza nti you know yavudde ku kyamugambeko anti yabadde amugamba namugamba tukozeseza avenue zonna ziganye
tugozeseko ne kwema ye Viboyo ekisokera ddala ye full member wa gundi wa NUP ya ne card era yagikima byonna byali ku gundi ku video yagenda is a registered member okay. Ne card ye ne bagimuwa n'agiteka mu nsawo n'avaayo ng'akumba n'abaganzi bannange ndi wa NUP yagibula meka 10 I don't know how much him to say chimanyi is a registered naye ekintu ye yaze n'agamba tutukoseze akoti tumatugenze aveni zonna tuzikozesezza kakali Saha gwe woli kati nga gwe olutindo lwaffe oli sezaala omugambeko nti abaana babate n'agamba ate kino nkikola as a concerned member kuba naye aclaiminga nga member Saha nase takilaiminga member kati waba member munnakugambyeko bye nalabye wano muwada nga yetwala ne gundi ona Sula eno kugundi ku badongo muwada nani no yalayo malenga sewungu naye nengamba bannange kakati abano bakintu ate mutandise okwekuba we mutyo Saha naye mugundi muwada nkunyinja limo ba dictatorship ng'omuntu nze nalabye gundi eyo nane njimalayo ayina watuuka nalabira ddala nga agakulaga amanyi nina n'ababebe nyina yagala obagiramu naye ate abantu bagamba Viboyo kino ekintu wandikubidde Saha mwena muli bammemba bakibiina kimu okireta ku mutimbagano obanga alabise kati ate watamulabisa namulabisa atya bano abaana bamubeetaga kulabisa mugambe ekituufu amazima gamutuulemu kati okimanyi Saha amazima gamutuddemu anti Saha bamukuba okumujja ku kintu anti Saha akiraiminga ati wa NUP naye okimanyi byonna byakola tabayambye wakimanyi Saha asobola okukozesa avenue nga we kugambye avenue zonna bazikozesezzaako ziganye wakimanyi Saha asobola okwogera ne sezaala we wabaawo ekikolebwa nkubuuziza ekibuuzo gwe gye wawasa gwe owaayo amateeka kati for now ku kino ekiriwo asobola because bali abasajja beetaaga maanyi na influence gavumenti ekwetaagako maanyi agalina kozesa amaanyi go onishiatinge kale kigaane bugaanyi oveeyo tugambe nagezaako Saha gye twabadde tumwagalamu leero si kuvuma Viboyo tomuvuma tomuteeka mu bantu nti omuvuma kubanga naye teyakoze eki teyakuvumye wandibadde ojja n'okwateka zino ga bannange Viboyo kyeyaŋŋambye nga memba NUP munnange nakigezaako okitegeera nakigezaako naye ekikola kye nekigaana naye Saha ekizibu kyalina ti ye Saha alowooza buli muntu agenda kuvuma muvume tovuma wabombadde omwagala mukuwe don't abuse people reason him out webakera ku bakyani bakugamba wafunye kuliketi wafunye kololo wagifunye otya bagambe nagenze kololo nenjugana n'omuntu akwasaganya bwati netugifuna tobavuma kimala bangula kana tete neche bangula takyogera bamugula eri business andi kati buje wacha abatakyogera abali babaguze babiri nga bagala bakole battle ne palaso ne bamugoba mutalina music nedda gundi yagamanze sikuba mulambo mpiso ati batuka mu meeting wali meeting gye bakola mu kifo ekimu ye nyini sebo naleeta olunku naganze sikola nabo ngo bimanye ebyo gundi Saha yagamba takuba mulambo mpiso ati yagamba nze sola kola n'oyo olw'ensonga yawe ensonga zennya ate nekyo kuina abalekera nabagamba mwe mugende mutuuleyo muwulira nga mwagala nze mukozeseze mwanga mwagala palaso kati bo bali be balondako ge balaba ow'amaanyi naye nze Saha mwagala nnyo mukwano gwange kireke si mukwano gwange ti personal friend wadde ndakati ekya mukwano gwange kijjeeko ye ate era ne waba abadde anyamba ki si mwesibako bwesibi neze jasinze njagala nnyo omuntu n'abeeramu amagezi agategeera agawula emmere eyo kyalina omuntu akugambye yagudde ku accident abantu ne bamusondereza ndowooza olaba era obwo bubumba tuutu wakamala okola miliyoni 7 osonda ki kukotereza motoka ye era bannange era nze waliwo abantu b'entunula nengani bano abaana bamiguya buguya baani boyite miguya omuntu yakamala okola miliyoni 7 mu concert wabadde gwa accountant wamanyi sente Saha ziyakozaawo wamanyi sente zabaddeawo mu kuwanyisiganyaawo omanyi ekyo ekibulooza kyabadde sente zabaddeamu ekyo ekibulu kyabaddemu sente mwabaddemu okutunda app ezo zonna zabadde kuwanyisiganya sente launching app so Saha we bakulumba ng'omanyi akagato kakutuddemu tovuma onoovuma paka ddi gwavuma bebekulu gwavuma kamiliyoni gwawo kati wali ku Viboyo gwalumba bagundi Viboyo yamutandise nga amulizoninga nti owange byonna tubigezezzaako abaana bavundira mu makomera gamba sijenusale kubanga sezaala wo
abeko kubanga okimanyi genocide asobola kubako kyakola eggwanga lino abaana abo ne babata bangamba ali mu chain of powers gwokimanyi ku mulembe gundi Alex mukulu abadde bagenda kumuwa decent send off badde bagenda kumuwa state budget state burial ne just because of genocide ne bamuwa state burial okitegera kati kitegeza omuntu wasalirawo mu kaliba bwetu ayina byasobola okukola biba mukubafuge ne munabikira mutya ne munakola mutya genocide biba mukubantu abafuge eggwanga lino tukumbe yatugambye abaana gye bali bavunda ebigere abaana nabamu bafa dda tukume tunze sigena nkombese tukume yavude yagenze n'atugamba oyo naye kikulu ayapinga nnyo ayogera nnyo yalabakingizala ebigere yazimba kayovu babikuba ave mu ebyo ebintu omanyi oyo naye ayogera nnyo ayagala nnyo gundi naye bino ebintu etwa tuyogerako biri serious abantu baba wambye waba kugambye nti owange tulabawo ka avenue wano osobola tuyambako tomuvuma waki ni abadde bayo tugambe nti bannange kituufu nazaala mu muwala wa jeno naye siinayo maanyi kimala lwaki ovuma waki mbusima kibiboyo kyagwa kibiboyo tekimanyi biki ovuma waki luyale reason him out kubanga kyakugambye kituufu okitegeera okuvuma omuntu waaba akugambye ekintu ekituufu dayas tomuvuma mu reasoning out omugambe kituufu kyoyogedde mwami Viboyo naye genocide si yalina amaanyi alina naye oba simulinako access nena kuzomulaba omukyala bwe bali bamwitofinga bamubuuza oyogera ne gunna ngamugere mu mbuuze temubimbo okitegeera bagambe banaye n'omukyala muli ebintu byayogera gyendi nze ntandikire ne kati okuvuma omuntu mulowooza ogenda kuvuma abantu paka ddi waliko nze bye bizibu byange ebinjawukanya ku Saha ndisaha waliwo ekintu ekijja ne kimutulamu bwe kiti bwe buzibu bwange tokyalya ndi waliwo ekintu ekijja dayasi nga Saha nimwetagezaako point ezi yes or no naye nagiwanvuya kati ate nakiwanvuya n'avuma n'awemula n'agayira banja n'akola ki kyokwemula omuwayiriza tawemula gamba avuluga naye tawemula ebigambo byavuma kamiliyoni okwo tekwali kuwemula yamuvuma kigambo kyekiwemula n'abali bwenjagala kulaba akalambo ko kali awo kakanodda amaaso kigambo ekiri obusiini awo akalambo kiri obusiini kyabuwemu ekyo kitegeza ne father kibi kyayogera kimukolera akalambo kamwe ekikulu gwe naawe wantamawo obeera olya mu bayimbi njalawo tutandika okwogera ebintu bino twaleetawo bintu ebyo bya diversion nakubibangamu nze nga siya buloolo njala tubeere nga twogera ebintu kati oteekateekawo twogera nga bintu bya kisiru ebyo bwe tuba tugali katukwata ku Saha tumukwateko ate tosupplementinga bintu ebyo bya kisiru ubu ndabise ebintu ntu bitategerekeka mutubana tukati Saha tugende okutuuza mu ddagala tumutuuzeemu kati gulwaki oba oteekateekayo nzizika butakimanyi Saha ayogera ebigambo ebinene gulwaki oba obimbuuza nze mbyogere nze mba ngenda kubijjawa togera nga bintu bya kisiru naawe abibaayo nekakati nze njagala okubagamba ekintu kimu Saha aswaza wakamala okola concert emmotoka lukulwana nekuscratchinga katono ku motoka board n'okuba omulanga nozolaba kyenkugambye bwe mba njogera bino gwe sirika ofisi tugenda kwawukana sirika busirisi owune buwundi wakamala okukola concert ofunye obukadde kumpi nga 8 emmotoka nagambye sirika emmotoka nekuscratchinga n'okuba omulanga bannange munyambe emmotoka ebadde egenda kunzita kakati njagala ssente otulaga obunaku bwo ebintu ebimu abantu webajja okubawagira obulamu babeera babusimplifyinze obudde tibwetakisa kutega kabbo ava maaso abantu bakwagala tulaga nnyo obunaku bwo nti wava kigungu abantu balageeko nti ssente zaabwe we zigenda ngambye sirika abantu balageeko nti ssente zaabwe we zigenda osiima abayimbi mulisiimako ddi bakuwadde omusimbi n'omusimbi etera okyabasolozaamu ebbiri ofaananye nga bano bamuda ku muda oba saabalabira ku babobi wine bye bakola omanyi bobi wine atusoloza muda ku muda n'asigala era nga nafuna eri eza ipod nafuna muda ku muda aba noono kyekiri kyenkugambye
Womanyogera ebintu byange gwe sirika. Nsirise. Nze nja kuntama ngo tubirenga tetukyakola. Nsirise. Ali olumu gw'otugali byogera. Nedda gwe sirika kale. Tebajja kunenya. Ndiji. Njagala abantu. Abapuuza nti gwe tolina mutwewa wali tusobola kwogera waawo. Ninga tuli waki obeera osirika. Aha. Lwaki baze. Neka tuyagala kuleja ekituufu naawe. Kati va wano dda wali mu kamera nze njogere. Alugamira kimbasirika. Kuba naye Mutuufu bino ebintu byatu byogera ngo ebyolwali ebiswaza. Ekituufu. Omuntu nofuna sente miliyoni ezisoba mu 7 mu kivulu kimu nga tali muyimbi wano yali akoze concert ka miliyoni bala mu yambooking emyaka nga 5. 10 ila nono. Namulekere ebiri. Yali amusayininga mayisa. Nenga sozo neza akola cricket over. Aleka tawoza na miliyoni 5. Tira ba yambooking 10 na baya okalira ku 8. Nenga zo sente tazikolanga nako. Mubivulu bina byalinga ategeka zivalu gwanga muje simanyi bichi hit after hit. Sebo kamilioni ya percent ku hit after hit. Ati wali okola ne balamu. Nali sinana kulota ati ndikola naye. Nali ku vision nabankwasa project ye nganze ngira mu vision. Kulona kulwa ekivulu nyini. Na mpite mabega walo jene ya muleta sente. Na soka abarako na ngamba. Ekivulu ne bota labayitamu. Kamilioni ya percent ku. Kamilioni ya gaba sente. Talina buzibu. Eranze simubanja. Kati sirika nzi nali kuledde ku kivulu. Nanzijamu. Kakati nze njagala okubagamba ekintu kimu bassebo ne bannyabo. Abayimbi baba abantu babawagidde. Musiimeeko osuluuza ki? Kati wosololeza bw'atyo omuyimbi wange oli owa wansi Lasita Kabadi yakole ki? Ani amutuma abeere wansi? Sirika. Nsirise. Lwaki osoloza abantu sente nga bakamala okukuwagira? Emmotoka bagigololera sente meka bano babaamu simanyi baamu ka modification. Bagigololera sente meka tegiwera na mitwalo 3. Ofunye obuwumbi. Ofunye obukadde 7. Emmotoka ne bagiscratchingako webati. Kiko baya badali na gwayisinganya naye. Oba yabadde agiyingisa mu gate. Yawonyina buunyi munyiga. Bikolo abo basawo manyi kamera zibatambula nabo. Lukolola neruwa. No, ulijitwalula. Wajirabyeko. Ulijitwalula. Lukolola ne yabadde mukolobola wajirabyeko. Ovuga boti nga kamera zikwata nga. Saha atambulira ku kamera. Mumbodoka ze. Aina bano simanyi bamusitafa, aina bano bagundi bana ghetto speaker. Oyo omusajja atambulira ku kamera. Mutulagere kulula ne yabadde tomera Saha. Omusajja yatuso mukolobola. Kata hip bajinyige. Ebyo byonna bya bulimba. Yaka abadde alina wa kukutiza bwati wayingira. Oba yabadde agenda mu kikomera kya Wini wa Mami. Nebi mukolobera wana ekyanja mu nyumba za gundi. Nyumba ati wangano kuzogera. Kakati ekyo ekizibu ky'olina abayimbi musiimeeko. Zikivula bane abayimbi bantama butami. Kati omuyimbi naye ajja kuddeeyo agambe ne banaye omusajja we twakawagira nga tubadde tumuwagidde nnyo. Talina na sente miliyoni 5. Mitwalo 5. Yazimalira ku baana be bakuba amasasi. Masasi bya kisiru n'okubyera bya kisiru. Era abayimbi bannaabo bafu bazibu. Lagako ku sente zo. Gwe Nameere ne gundi baako. Lindako wamma. Omuyimbi n'obeera ng'olina mu parking yard yo. Mulimu Paso, mulimu Makex. Ninga abayimbi ayina ne Benz sebo. Ayina Benz. Abayimbi mwana nze. Wabona abayimbi baba basoma not atali na abaana balabirira ba. Wagenda na ku parking ya kamilioni esegukwawo. Kamilioni babeerera ku picking abakola ebivulu. Wagenda ngulaba zi escalades ezirimu. Nagenda ka. Olaba zi Bentley ezirimu. Ngene wakyagulanye ebyaddala. Okitegera. Tundula wali Ngemuke ziriyo ziraba. N'ogenda mu parking y'omuyimbi. Gubalowooza nti yasinga ennaku zino nga waliyo zinuwa amakaga bwe nalinga genda waliyo zinuwa waliyo ziregiasi waliyo sibayi zikabinika ni kabini motoka jaita kabinika ani agirina genda mu parking z'abayimbi ojja kuziraba emmotoka eziswaza tebalina batya bagende balimo batebayimbira abantu tebabawa sente mwana abayimbi baswaza tubula panda ye yakola saluni eri Katabi era lwatafunye customer gwe basala. Kyo kituhira yabagamba buli wenzi jja wano. Nemba nakafuluma wete neko makulugudu neko mamude mu nsale. Akasakola olunako mabate bakoze. Era bamukubira nziba mukaga gwa kiro nti yote tulina gwe twakozeko ng'atuula nga basala ye. Machine se era machine zimumanyi. Of course. Chobula ate Gloria Booking aga atajja kubira mu kuyimba kwokka. Kati obadde oleetaani omulala. Oleetaani bayimbi batalina makulu. Atatalina makulu. Gloria Booking talina makulu. Bonawo Otaba mazede na bafedi ate bakyalina lugendo. Kati bagundi badinganye. Nani? Baba tuziza mu kifo kimu.
Mama Flower, Mama Gundi, Nameere, Mamito wa Papito, n'abalala byene Pastor Bujingo, Pastor okuba ngambe eriyo lindiga. Biki byogere by'ekisiru. Nze ndi musajja musiraamu sige nako mu church ya Pastor Bujingo. Nze Pastor Bujingo mwagala ng'omuntu azenga nga Pastor Bujingo. Nze tansumbangako sirimu tolindiga. No. Mwagala ng'onokera ku machano yagala omuntu. Olwebi gamba ati sirindiga. Biki byonjogeza. Nze ate ndindiga nsabira kanane. Nze mwagala ng'omuntu omusajja alina amagezi. By the way Bujingo oyo yomu ku bantu betulina abalina amagezi agaddala bako ebyo abantu bamwe mulabala eyo abagera okukyamukiriza. Mulako Bujingo mulabide ku kanani. Nze Bujingo namulaba nga akyali eri yasookera oba bagita Bativale yasokera kwano Mundeba ewa father ate no Mundeba yali akuba na simu ku radio yali Patrick walai sedda ngakuba na simu yali Patrick walai manyi ngakola nga Patrick walai obadde onkanga akuba amasimu ku radio ne bagenda nga bamuwa ne bamuwa junior pastor ngakuba n'abasabira abantu ku mpewo anti ne bamuwa junior pastor bwate yo junior pastor n'alyoka agenda wa wali eriwo yava aliyokadde ku kana nanda ku Bativale wava ku Bativale n'agenda mu tent ye ne waju olaba olunaku we yali batambula okuva ku Bativale paka ku Kanani omanye ekyaliwo mu Kampala enguudo zonna bazisiba abantu batambula okuva wali eri paka ku Kanani kati kolo nakifunamu ki ati waliwo kyali musomero kubuuza nakifunamu nkulaga omusajja ow'amaanyi bakifunamu ki nkulaga omusajja ow'amaanyi ow'ebigambo nawe nno lumugenda kugana okwogera ng'oyogera ebintu ebitagatta toyagala kyagata kiko no Bujingo tomwagala kyogera zito lunuli asiri kamera ate mwagala kitange oyera kitagwo ino okwagala yes okubeerawo kwe kungata kochi omusajja wa magezi alina ebigambo ebibuulirwa ebyamagezi ndagambye olindiga n'owakana ati ekizibu kyotabudde tugenda kwawukana lwa nsonga nti abantu ab'amagezi mubasiimeko ene Uganda tulina milioni 4 nze ndi musiru naye abasiru bebasinga obungi nze ndi musiru ne batulabayo omuntu ow'amagezi let us recognize him kale olw'amagezi Flower badinganye tebasobola byolabye video nedda ebyo byabyo kukyamuukiriza buli wolaba ng'omuntu nga bamutadde mu group photo mbu bano badinganye handshake eriwa yaba okola wano omweru oba yegwe yaddugadde waliwo omweru yali atuulaawo yalagawa wamugobesa bananga omweru bamugoba yakola ki maama wange omulungi bwatyo negwe gwe balese ng'oseka yagenda kusoma kibasoso okugamba olina okukasera ng'oseka ntasoma oyo nkanga yali esoma biki naye yali mukulumu yaleka yagera kulabirira bazzukulu be yali alina abaana mu kyalo bazzukulu baana bambi kali kawala kalungi nga kabeera kalinga ettaala kawala ate omukulu agenda okulabirira bazzukulu omuyita otya kawala ne banne kati yagenda kusemba busembi mu kirasi kuba yali mukulu naawe nno yerukamu kale nina ebizigo ono alina ebizigo by the way osobola okuba kasitoma omulungi negwe ng'ojjalo eti oli yakeeranga bukeezi omwami takuganyizza oli mufumbo era mulaba lwaki tofumbirwa onoobeerawo otya nga tonnaba kufumba ejja emyaka amuwase gwe tewegana emyaka sokojje bakulabe wano okwata yaki bannange aleke leka kujyamu olikola evundala kaleke sinza nange neera reasoning yako njiwulidde nini oli mu kifo kyabwe tuyasaamirira ate nvumye boss bantu bajja kugoba nze muna ebyo bifo ebyo osobola okusanga nga ye boss sibaguzeeko emmere abo abantu abatulanga abantu bedda bebabeera ba boss b'ebitundu bameka bakalyawo siriomu ate obudde bukyali bwakumakya nze njiridde lwaggulu eno bagira batya n'akawala kali tebandika bagita batya breakfast kati kitegeeza breakfast bayina okuba abakolaki nga bagirya kati bagifumbira baani abantu natisiramu nsanzeeko wali eri ogundi bulooka ng'alya ng'atudde awo yayoza mmotoka okakasa kati ki ekimukubisa ekikalu ng'ayoza nga kanaabe n'emmotoka zebooza paso nsangangako emmotoka ano ya bbeeyi siba kino ekifo ky'amaanyi spice yakiggulawo nzijuka nenwaji wano bwe yakubira omuvubuka yali amukwata ku gundi opibi omujjukira gobaga nti kusala malodi yakubye bwe yakubira omuzindalaawo yamukubira wano baali batuddewo bamanye okuteeka tubanye gundi abadde gye bagiteekaawo biki yamukubira wano
Andi omuyimbi bamugoba mu makage yali asulawo mmanju. Nayo tegera bulungi. Tubagaziza kifaananyi kya wano bakitegeere. Baliriza mama. Abo tebasobola kwegatta. Babagase. Video genda bine kifaananyi babagase. Kakati nze mama fulawa tabadde musanyufu. Tasobola kubeera musanyufu. Banga lyonna video nanga weebadde nga ye mami Papito aseka musesi. Anti Nameere mmwe temumumanyi. Nameere bino ebintu byonna yabitusookamu. Nameere mulwanyi wa kwansi ku ground. Si mu bukulu. Ati Nameere yasookera muno mu media, yali akola ku TV, NTV, Real Life Story, yagimaliriza. Mukyala Bebekulu yagisookamu eyo show. Tontwala yo kwegayiri. Anti nkulaga. Eyo show ya Life Story. Oja kujogeza kyesena ko. Ndeka. We yavaawo najja ku Abani. Yalwa wadde yamalawo myezi 6. Uyo Radio 4 then nakole. Radio 4 yali akola programs. Kazi Tamunyumye muli bamukwa. Naye mukazi mulungi. Ani akugamenti. Ata ino omutima omulungi. Agaba ekigendo mukubya kugaba. Abantu bamufuna bubi. Era kye nalabye nga balina bali betwala n'oli generator. Naye tugende wa Mami Gundi. Mami Flower. Mami Flower tasobola kusonyiwa Nameere. Nange namulabye face. Buli omuntu yena waga nti bano baddinganye sokola ku face expression, face eyogera ki. Nadala abantu abaso. Baki ba mutinze bigambo byadayogerawo byadafukumuka. Bajja kubita. Eddi nga waliwo ekitagisa okubita. Lwaki ba mutinze? Bajja kubita. Ye babadde bakimyeki. Kulaba ku mwana. According to Mami Flower ye yabaddeyo kubajja akolera. Ate omwana abeera ku TV yawo amakaga gali yawo ku TV. TV yo. Tebasulaawo. Wadde tebasulaawo. Jingo yagabe bali baze kulaba ku mwana. Mwana bamulabije. N'amanya g'omwana simanyi ye Grace bikibi. Grace balete bujingo. Bukatale badoze mulaba. Izo teulaba za ku TV wali. Babadde waka. Gye basisinkanye. Nga ndalabinga studio. Ndalabinga green screen. Mwana ade bamutese kukola kumpewo nga. Kisubulu kubeera. Abantu bakola lifetime investment. Nga TV yabalete. Ngaze kulambula ku mali. Ngaze kulaba ku lifetime investment ye. Tumanya basajja bagaga bazaala ebintu ne babiwa abaana nga bakyali bujje. Ana pasa bujingo yagamba nazaala abaana nate nazadde omwana. Balite tukyababala. Ekyo nakyo si kirungi era. Kirungi. Waliwo omukazi ebintu byakuyisamu abaana n'obagoba. Nola kati kanfune family empya. Nze nkiwagira. Abaana abadde bajjanga ku Kanani n'abaaniriza bitiya. Abaana goti walaba akaba abaana bujingo yagala abaana abo bagundi. Badoli ni gift bujingo. Tuli kubana abana babiri abadde. Anti nze buli jontu wala mbammanyiyo. Nedda. Bujingo yagala abana kimali abana bali bamanaging ne soloti. Abana bali bamanaging abana bali mu finance bali mu buli kimu. Naye abana abana abo bantai tebadda twazadde omupya balete Grace bujingo. Nze ntambula nabiliwo. Nkugambye tugiri kuki tuli kubana badinganye njala kulaba post gye yakoze. Tebasobola kuddingana abo. Badinganye. Abo jasira basangiddwawo mu kifo kye kimu kye nalabye Mama Flower ali bwati nenga si musanyufu. Post egamba ki tugisome. Thank you my daughter. Mwe mwasomerere mu kyalo. Nchome mu Luganda mu Luzungu. Soma mu Luzungu atenge byamubya tukaliwa. Thank you my daughters. Honorable Justin Nameere Nsubuga Mamito and the Presidential Advisor for Figure for paying us a courtesy visit to see Mama Susan and Baby Grace Barrett Bujingo. Thank you both for being loyal fighters for the NRM party and President Kaguta Museveni as well as General Hosgani Rugaba. I rebuke the devil and the lumamongers who had caused the rift between you two. May it always be well with you, my daughters, in Jesus' name, my name. Mwami Nsubuga, Papito, byonna sonyiwa. We one family, God above all. The wise proverb calls Aboluganda bitter. Uliriza. Baluwa Aboluganda. Muvere mu temukotinga bi proverb ebyekisiru nammwe. Aboluganda bitter. Musajja mugezi nnyo. None ate pera ndi ku musajja wange. Bale tunyuse mwe bali nnyo kulaba. Awo nefa. Omusajja wamugezi omuvuddemu oluvannyuma. Si yawandiise. Waliwo adimi wa page. Kati uliriza. Edit oje wa Aboluganda bitaba ne siba Aboluganda. I rebuke the devil and the rumamongers. Ati leka tuvunule. Uliriza. I rebuke the devil. Nkutulwa omwoyo mubi ogwali kubawo. Rumamongers. Abo lugambo bonna
who had caused abali balesewo kwawukana kwa mama fedwa abasotugera ne bekuba baluma monga kwata video I rebuke wano wali okuwayiriza wano naye kana akasembeyo sikasimye Abuluganda bita tebisobola tebaawo siba Luganda era tebayinza kuddingana baddinganye Chicha tuleseeyo tewali Saha ng'asonza abantu ku live ekyo bwakimaze tagala nyaate omusajja omulemezeemu olunaku lwa leero press conference ya Lydia Jasmine egenda kubeera wali ku speak resort ye Munyonyo then ekivulu kyanganya September tugenda kubeera ku cricket oval come one come all abantu bangi bagenda kubaawo surprises weziri abantu bangi be yakola nabo then Tyrese Gibson wenjogerera yingidde eggwanga tugenda finance bana ba coffee and ozonaku Rangers hawa 10 business agenda kubeera saa mukago gwe musantu tujja kubeera ntungamo nalaba yawasaako omwalabu na Uganda ani oyo Tyrese Gibson bena tunabitegeera nayenze kyemmanyi abonyebonye n'omukwano yawasaako omwalabu na Uganda bamugoba buli kaseera we bamubba omwala yali mukwano gwange ku gundi ku Facebook gwe yawasa era oshuwa era mulai gwe yawasa gugenda mu bifaananyi era mulai mpozi nga bayawukana so wedding esembeyo yali ya biliyo ba 22 kale katubaagaliza olunaku olulungi kakati bwe tutambudde olunaku olwaleero mwebale nnyo okutulaba mutusonyiwa mutya ku kyaki kye tukoze ati abantu bayisizaamu eggaali bubi nze njogera kaati nze ate kati nze mbeerawo nze nekkutiza ku bayimbi muŋŋambe simanyi omuyimbi ijja kunsanga nefumita ettaka nze mbaddewo nga n'omuyimbi tannatandika kuyimba